Yaffe Tuggussa Enssonga. Love gye tuyita nti omuntu ayina kali akakoona kowulira nga ne bw'abanga SB4 tomuwulizako olunaku ofa yaggwaawo. Yasigala mu bazungu ate nga n'omuzungu oba tomuloze. Bayita batya? Waliwo bwafulumye. Oba yabadde mu restaurant ng'akudde okuba guli bunene bwe guti ng'awuuta. Abaana bagabye mu njagala nkubuulire bassebo ne bannyabo teri atakikola. Atakikolangako yaba mukuba ejjinja. Akwebba kuli neno bantono. Kyalaba restaurant mulese ewaka ng'akyebase oba kati amaze okufumba. Nkyogeddeko nange ne teri akwagala atasobola kwogerako. Bw'olaba ng'olina omukyala nga buli lw'oddaga kulikayo bambi nodda ku butaano kulikayo mukwano nodda ku mukaaga kulikayo duka manya tokyalina muntu mu nnyumba. Sente omusajja omutuufu ateesa mukyala kalina kuwa $2 wakukusa $2 namuwa wana alina kizibu yerabira mama yerabira muwasigenda kutwala Dubai. Mbalamusizza bassebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fina. Yaffe Tuggussa Enssonga. Munnange tebubeera bulimba ate eno nga waakyuka eno nga waakyuka abakasoma batufudde kino kituusi abajja ne bawagira fast hotel buli kaseera osulangawo bipya wasuze otya mumaaso ndi wasuze oti ogamba oti sirina ttabbu tulamusizza nnya tulina idi kati bino tutegeka by'abaana tulina fresh kid ku idi ate idi esembedde ye Saturday eno Saturday gwomusiraamu tubuye kale tokyali musiraamu mbukujje wumalu idi yadde mama abantu bagwesa tebakyalina ddiini atola salaamu aleekule olumu kimalamu n'okutambula n'omuntu nga yewumalu nga neswigidde tandise okujja naye nga neyidi tamanyi yaddi tutegekamuko tulina fresh kid waneema Tugga ndowooza kyekifo ekisanyukirwamu eky'abaana kyokka ku lunaku olwo ku idi ekiraba byokuzanyisa lwakuba abaana bajja kuba bakyasoma naye nalirese abaana bange ne bacyakalako wano nedda babatuwa nze soobula nga bagenda mumpa bange simanya baba nampa anti obusomero bwa layisi obwo tokisusiza agalitanasono gataba oza tokisusiza gataba n'ogamba otya wano sirina nnyo ennaku zino ng'olinga musama ennyambala yonna yakisama wabireeta kati sirina kudisappointinga nze yakutwalamu kati ate nze mulimi kano tukateeke wano ndowooza nze mulimi nze yakutwalayo sagala kudisappointinga njagala bampita omusama ng'era ndi musama oddayo kyagala nakubeera nnyo mu Uganda bakunyiiza buli wana banakasawo kano ng'omanya Uganda enyize yolagawa ne passport otambula edda nayo kasonda nakasawo kano ng'omanya olugendo lwengedde ntambula nabyo omanyi ffe abasama oyinza okukola ne bakubira essimu tolinayo meeting e Sweden n'ogenda e Sweden oba oli awo mbw'atambudde bye bakuyita naye obulamu bukyuka bassebo ne bannyabo obulamu bw'okukyuka
kikwetaagisa eddakiika ntono tebaba yadde nno akaseke wadde kasekendi sibwe kati nze ate logamba empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amagezi z'olina n'ez'amaanyi twalinga mu kyalo nga jjajja akuyita lugojamye leero nno gwe onoovaamu omuntu gwe leero nno gwe nomugamba no jjajja tonzannyisa bampeeza meseji mwami SB4 takwata simu mwami SB4 mwami nobuuza omuntu ayita omuyita SB4 nze gwayita omwami nze kaana gye mwami mbeera ku nnyonyi mbeera nina okkiriyalinga ebintu byange bamifata banye okusindika ebintu nembikiriyalinga obudde teri kitasoboka teri kitasoboka gwandaba ku kamera omuntu akyuka mu ddakiika egyo kasoba ng'obwongo bwo bugambye nti nina okuva mu kino kyendimu nga gw'olina we weerengerera gwe mwennyini teri agenda kukulengerera gwe mwennyini gweyerengerera nti naye wano wendi we watuufu olina okuba ne maaso gy'olengera naye bw'oba tolina ssebo oba nnyabo gwe gy'olengera nti wano wendi si we nina okubeera oba n'ekizibu amagezi go obwongo bwo okukakaalukana okukola okuyiiya okuttunka bufumbo buli kintu olina okuba ne pulaani B nina mukole wange tutambula naye izepi twali eyo mu bagagga eyo tuta ku nnyumba nnungi zikalina kati nga ngamba kumala yonna yiyo ero yange kati nga yasirise kati netwegabira ennyumba nga 5 emmotoka ezitoka za bbeeyi zokka netuzegabira emmotoka kati naabuuza maama nze oba ndi wano ojja kuba wafa dda kuba naye twakanaga kumulinda atugambe kati neyo yange naye tayogera kati abo basisimu abo gye bali nga ye amanyi nti essimu eno maama Fina alina ogikwata ye tasuubirayo ng'amanyi nti maama Fina alina okuzimba wooteeri ng'amanyi nti maama Fina alina okubeera omufumbo ng'amanyi nti maama Fina alina okugaba ng'amanyi maama Fina alina okukola ebirungi mu Uganda nga ye yeeteeka dde eno bw'ati aga nti maama eriyo n'abeera eyo n'osanga omuntu aga nti maama Fina bamutuukako maama abagagga abo maama Fina omusanga nsobola omusanga why maama Fina wappi wano omusinzi otanoga nti tosobola mumutuukako maama Fina ayogera n'abantu kati SB4 akatimba wakavaamu nkujjukira wali ku bodaboda mukono nalinga noyo umaru mu lusweta umaru naye njamutwalako Dubai nkujjukira umaru agenda temutwale in fact abe Dubai mubuukinga eddagala lyammwe mubuukinga eddagala lyammwe ngenda bawe essimu kumuyita okubuukinga eritali buukinga tetugenda direeta sikyatembeya ddagala ababadde bagamba nti nno era bwetumulinda ajje wanajja tuna tebikyaliyo onagira ku ssimu nga kati munnange nze tonkuuma wali ku woteeri otandika okuŋŋamba maama Fina njaga kuyitira mu kizibu kyange kiyitemu nga nkyali wano nzije n'ebikola eddagala lijja buukinge bw'oba tobuukinze n'owulira ni maama Fina ali mu Dubai totawana kujja tenkuuma lwendi dda kuba kati kwolwo mpitamu bwenva e Dubai tuyitamu mpoze mpitamu kati bano bawumalu bakomewo oyagala okweteeka mu bitaala so tujja kujja naye umalu basigale mudeyira tuyitemu twolekere bwe bulamu omuntu kyasuubira nti tekisoboka nekisoboka nze nkikansolinga nnyo abalwadde bange ne mbagamba nti beeramu essuubi kuba in fact newobaffe nze maze emyaka gye maze nga nzijanjaba abantu myaka 25 naye omulwadde waba takkiriza n'agamba nti naye olunaku lwaleero nkwata essimu eno nkubira maama Fina oba muweereza eddoboozi naye njagala maama Fina yabaakomye ennaku yange yabaakomye okukaaba kwange yabaakomye okubonabona kw'abaana bange yaba atereza obufumbo bwange yaba atereza obugagga bwange yaba mpa obugagga noba nga tokikkiriza muli ne maama Fina talina kyagenda kukolera olina okwekkiririzaamu gwe nga gwe bw'oba tewekkiririzaamu byonna kugezaako kangezeeko kale ate nze omulwadde bwampeereza meseji oba nankubira nanga maama Fina olowooza naatereera kale kandabe kangezeeko nze ntambudde ensi yonna ntambudde abasawo bonna bw'oba tunnatuuka wa maama Fina lwaki ogamba nti gwe onaakisobola
Mama Fina atendekebwa bibye. Mama Fina yakuguka mu bibye. Mama Fina abasawo 28 yabakulembera. Mama Fina obusawo bwo butambudde na Mama Fina ng'okyali muto gwe oli ku TV ng'owira Mama Fina, oli ku radio owira Mama Fina. Kati bw'obanga essuubiro ebituusiza ne Mama Fina n'ogamba oba naatereera bite. Era nze ntolo bajja kolemuga gonna kuvuddeko ate ndi kubalala. Tolina gamba oba. Ne bw'oba ogenze mu kyaki. Bassebo ne bannyaba abakkiriza mu nzikiza y'Ekiyisiraamu. Allah musabe ekyo ng'osuubira ajja kikuwa. Ng'okkiriza. Ne bw'oba ogenze mu kereziya kusaba. Katonda musabe ekyo mugambe mponye obunaku, mponye okukaaba, mponye obwavu, mponye okusinda. Okiraba okusinga bw'oggwamu essuubi n'ogamba maama Mukama Katonda nze nazza gwaki. Waliwo omwami yali mu Amerika yankubira essimu. Waliwo abaana bana balina oba bagiyita autism. Omanyi abazungu abalina engeri gye bakifuulamu autism. Abanga ateyamba, abanga ategeera nga tategeera, abamu ayinza okwasayasa ebintu, abamu yeekyawanagana okwefumita, abamu n'akuba ebikonde nga zibula kwatikamu. Yes. Abamu n'osanga nga yeekyawa waka wonna wonna talina gwasobola kwogera naye naye nga balina abaana abo. Naye nga baana bwe batandika okukola ebyo ebintu babakwata bukwasi. Omanyi abantu b'ebweru eyo abaana babe babayisanga bakatonda. Okiraba kati omuzungu bw'akwira nti olwanagana n'omwana tujja muyisa mbeera y'eno. Kati ate y'omuzungu amanyi nti buli afuna ekyo aba yeekyaye aba autism oyo amuteekerawo ku ddagala ne babawa eddagala treatment ne babateekamu oluusi bamanyi n'obba bajjako. Naye omusajja yankubira essimu n'aŋŋamba Mama Fina neegomba artist nfe. N'agamba omwana omu nga myaka 24, omulala nga wa myaka 2, omulala nga wa myaka 12. Tebeze myaka 12 ng'omuntu attunkamu ekyo akola abazungu babawa ssente batwitinga abaana ne alina kubeera ku baana buli time omwana kyana ekipaaluuka mwana adduka n'akanula amaaso. Abamu bagwa ne bagiyita abamu wano mu Luganda tugiyita ba nsimbu nga si nsimbu oba okiraba. Naye omusajja oyo namubuuza namugamba ebigambo 3. Ne mugamba obanga Katonda yakugambye n'akuyitamu nti kubira Mama Fina. Njagala kino kyonna kye tugenda okukola gw'osooka okkirize nti abaana bajja kutereera. Njagala osooka okola ki? Bw'oba tokkiriza nga gwe okipulaninga nti Katonda ye yali omusiro kwata eddogo alikube ku baana oba asiranye abaana bo 3 be wazaala mu nsi. Oba tokkiriza mu nze ne Katonda oba tomukkiririzaamu. Katonda yatonda emiti, Katonda yatonda amaanyi, Katonda yatonda emisambwa, Katonda yatonda amagini ge bateeka ku baana. Neebaza Katonda nti abaana b'omwami baatereera. Era be bamu ku bo abansikiriza okulaba kuba nti nze abalwadde bange sibateeka mu kamera. Sibateeka mu kamera. Ebyama Mama Fina oyabika n'ekyama naye toyogera ku mulwadde era soba naga nti gundi kujja ngo ono namuli yampe mu mmotoka bambi. Ye ne yeewaayo n'ayogera naye soogera ku ki? Ku balwadde. So mu byonna kyekituufu kwe kwekkiririzaamu. Bw'oba wava wanoga nti ngenze ndi kadama ngenze kupakasa ssente. Naye kirooto kyange kugula poloti. Ku kirooto ky'okugula poloti gigule giteekewo. Okiraba nange nsobola kya Mama Fina kyasobola. Naye ebiseera ebisinga bannaffe abamu naddala bali mu Uganda bamalamu bannaffe amaanyi. Omuntu ye n'alowooza nti yaggwayo, omuntu ye n'alowooza nti takyalina ssuubi. Bano abaloga abantu. Omuntu n'ava eno ng'agenze mu kirooto kyage ngenze bweru kupakasa ne bamuloga ne bamusiraanya. Nadda nga talina kyakoze nga ssente azikoze siga nti baamubba nga n'omwaka eriyo abantu nga omwaka ayinza okukola pawundi emitwalo egyo 5. Ng'oli ayinza okukola dola emitwalo 10 omwaka nga bwe yeebalabalamu. N'afuna ne zaalawonsi naye nga bw'omugamba nti naye njagala ombuulire w'osula ng'ogenze e Kampala nga tayinaawo. Nga sigamba najja ku first hotel nasulawo emyezi 2 n'abaana naye nga tasobola kubaamu na bwongo nga baamuloga ssente zonna zisaasaana, baamuloga ssente agabangabe, baamuloga ssente azimayira mu bakazi, baamuloga ssente azimayira. Okiraba naye ng'akola alwana akola oyo alina enjawulo.
naye ate naawe gwe bakikola oba gwe bakikoze nga ati sina kye neekwedde mu bulamu olina okuba n'okukkiriza olina okubaako ne pulaani B nga luzeeko ko wali eri waliwo amasimu mangi genfuna oli n'agamba nti nze nkoledde ebbanga kati mu myaka 5 sente nzifuna naye mba nakazifuna ate senga n'alwala ate jjajja yalwala akambe ate omwana wa senga nga yalwadde ntunuka nabeera nga aliwo kuyamba buyambi omwa magezi ki kati omuntu bw'ati aba alina omukisa naye sente ze zitanywera mu ngalo ofuna tugeze omukisa ogulina olina omulimu SB4 ziwano nkwadde akakadde naye nga ekizibu kyolina kyetaaga obukadde 2 okitegeera naye nga omwezi gusobola okuggwawo nga toguze nampale gy'oyambala nga ogenda n'ofuna miliyoni 3 eri abantu we bati basibe ne banya ng'afuna miliyoni 3 nga n'abakula banga omugagga nga n'ebirimu ssente weebiri naye nga weetaaga tugeze ne miliyoni 5 neetaaga miliyoni 9 okavalinga ate ekizibu sente nga tezikwatika mu ngalo manyi ne sente zino baziwanga sente okunywera okulaakulana kati ng'oli atambuza omukisa ntizikase nina omukisa gwange nga mutuufu bw'ayita wana asobola okufuna miliyoni nga 10 naye 10 twakeesaasaanira bwe tuti kati ate wabeeramu n'obwongo bugamba nti kankole kati kaneefeeko nkole omulimu ne guggwawo oba bizinesi etandika okuzikira ng'egenda ekkabusi bweti abo nabo gye bali naye era wadde okirina taata oba maama olina okuba ne pulaani ki B kati n'oyo omwala omulaba alina naye pulaani B aga nti kankole ewammami okumala ebbanga male ate ŋŋende nfune ki kayinza ne bwajja ewange oyo omwana nga mulabe olwesande ojje eno leeta eno kamera leeta eno kamera mufumbo omatole mufumbo mama nyabo abakazi bafumbirwa ate ekiri mu bakyala nze obange simwegaana umala amateka gogende tumusomera amateeka gogende ebweru muveeko amateeka weyeganidde wano nga kyali mu Uganda olwali tuuka endala bakati umalu ateeka erisooka okugenda olina okupostinga mukazi wokumala wiiki namba natwala braza nge sewaya etwagenda ne basewaya manyi ntera okutwala famire ne mutwalako eri ku nnyanja omugole gitwaliko wano naye nawalula muwalwe ne abakazi omutaaluga basajja mukyabonaabona nnyo naye nze natwalayo mukyala wange nga neyagala bweyagazi twalina beweyagala walabula neyagala olweyagala netugenda ng'osanga abaana ne ani ajafuna obuddanguire enkoka neebaze nakutereeza nnyo tulesi mundeetedde ziri mubotoka era ngambye ajja afuna obudde omusajja bw'otaluga tokwasa omusajja gw'otaluze tokwasa badduka balinga oba kiki wumala weyegaanidde wano walituuka eri asobola ntuteeka omukono naguteba nze siri mufumbo abaana bali eri otuuka eri n'ogamba omanyi nti bino tebikyaliko kugamba nti kanneekoleko kwankole ki ebintu by'abakazi kati okubba abasajja obiraba biri mu ggwanga bufuluma owulira nti ono yali wagundi nende weebuuza laavu yaddawa laavu onobeera ne mukwano gwo gwayalise mukyalawo nokyawa nogenda noyagala oli gwe nga tokyayibwa laavu teriiwo nga bwe mbagamba nti laavu yaggwawo tekyali laavu ekintu kye bayita laavu original laavu yasigala wange nze mapenzi laavu yasigala wange nzekka laavu gye tuyita nti omuntu ayina kali akakoona kowulira nga ne bwabanga SB4 tomuwulizaako olunaku ofa yaggwawo yasigala mu bazungu ate nga n'omuzungu oba tomuloze tobaawo ani gwe naani nakati nva waka naye wange mumisi oyina mukwano gwo ani mukwano gwo siraavu gamba nti kakoonayo naye mukwano gwo mwemanya mwetegeera nanjala bwemuluma nawe ekuluma yes musobola okumala ewiiki nga tomugambe nti oba kanjikooneko okiraba naye nga weemuli muli basanyufu mwezi ngumala webale okiraba ndaba nno weituno naye abaana gubika osobola jumala
nze okujjako nga taliiwo kati nga bwagenda nsobola okuguma naye okwebaka nga wiiki njimala omuntu yenna alina omuntu amwagala gwe n'oyita mu kyaki n'oyita wano abantu abo nti beeyagala aba yamuteeka mu ccupa tekyali lave eri oba olina mmuteeka mu ccupa eyabajjajjaffe gye baakolanga oba olina mmuteeka mu ccupa olina abanga bw'otuna bwoti n'otuna Mama Fina obulungi olabanga ddole n'olowooza namutebi gwolese waka obuseegu bwazze omuntu n'atatunuulira kubalamu kiki kyagendako naye n'abanga anoonya ssanyu ate nga n'essanyu lyanoonyezza nalyo talimanyi nti ddala lituukiridde nti oba anaalifuniramu nti oba ddala omuntu oyo gw'alinoonyezzaako ddala ye mutuufu ddala yasaanidde y'ensonga lwaki olaba nti obutambi bufuluma waliwo obwafulumye oba yabadde mu restaurant ng'akudde oguba guli bunene bwe guti ng'awuuta abaana bagamye oba mwabaddemu n'obuugi naye balwaki nze tusaka kulina mu bakuli ezo bakuli enyuma gwe kyolaba kati kyolaba kati ekiraba ekyolaba kyonna kyekikolebwa buli kiro kati nawulira bagamba buli manyi gye ntambulira nebagamba asalaamu aleikum bamanyi ndi musiraamu naye bw'osanga ng'omusajja nga alina otulevu tuno nga si musiraamu ng'oli mukazi weeti saka kugira mu bakuli eyo nkola bubi naye bakuli eyo nga erimu buli kirungo kyonna asolobeza osooka kati katusoka oba mwadde matagemanyi ebakuli bw'ogenda mu restaurant nga balina buno obusuwaani babagamba kati mulinayo enva za bakuli ennene nakuwa ogubakuli waliwo buno obutonotono nedda olugenda mu naye kano kabadde katonotono kyabadde kinene bakuli yadde ntono lwakuba yasembeddeku tebuwooma ojja ku first hotel bakante mumpe enkoko y'essupu kyenjagala nkubuulire bassebo ne bannyabo teri atakikola atakikolangako yabamukuba ejjinja ate nno nze wenakikolako atakikolangako yabamukuba ejjinja wenkikola sala kulaba na kumimwa naye peyini wenkikola kumimwa sala kunaabako ne mu face neweebuuza ddala mutuufu otabuse kakubira ku mukyala wa restaurant mugambe njiza kulya akwebba kuli neno bantono mukyala wa restaurant mulese ewaka ng'akyebase oba kati amaze okufumba nkyogeddeko nange ne mulangira kulidde ng'ate bitabuse naye bassebo ne bannyabo tubeere siriyasi ebintu ebyo binyuma era byagalwa bizaamu supu n'omusaayi bizaamu obulamu bizaamu buli kimu obutambi bwe bata okola omutu bateguli anti enjawulo oli agenda n'amunenya naye gw'onenya ye musobya kati mu kino ekintu onenyani leetaano kyayi waffe mu kino ekintu onenyani awo tuwulidde nga twogera ani ndabye akasimu gakavuga mulangira gyali agenzewa oningirizayo nolaba kale naye bakakawo nosi mulungi ku bakyala mpozi nga toyina gundi si mulungi Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep.
call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mochi. Eh? Mochi. Bwerambu. Kate we nkuwa eddagala mu kaawa otya. Ku bino byogerako. Ne bangamba nti omukyala wa munywa. Mukiira. Mbuno wotuuka waliwo amazzi woyita mu kiira agaba gaddugala ndowe onywa kakaawa gaba mayonjo bwekati gawunya otuwo gayimuka walabe ya amazzi kati wana agakiiro bagaliwa walingawo edda ekalagala eyo ekangulumira walingawo amazzi mu kiyiriro twali tukiyita kiyiriro naye nga gajja ne gakkirya bwe gati ne gama ne gayimuka bwe gati ne gama ne gayimuka bwe gati ne gama ne gakuba paka ono kaawo ono mwe muli chemicals batabulamu n'okola ekyo kwegamba kano kakaawa no ku fast hotel kakola ebyo bakuteekako bino ebigundi naye nga katabule nengeramu obuntuntu obwa white ojja wano nze mujje mugezese wano kwegamba wenkanywako nange nnyinza oba nze kankola bukozi bubi gwe ate oyinza okutta omuntu ono nga muwadde ekikopo kitono nga aba takyagala sumula faska kananzikiriza otuuka emunyonyo gyensula zinjiramu kakaawa bwe nnaakanywa kananzikiriza okutuuka emunyonyo gyensula nedda kakyogenda okukola bagenda kufuna ekikopo omuterekemu oba naatera okutuuka wali nakanywere mukano abaana ba Facebook aba TikTok nga balina naye mulekeraawo aboogerera abantu abo nti mwenna mukikola kituufu yes tukikola mwenna mukikola naye kati njagala bassebo oba nnyabo ku bonnoone nyaani eyakombye ebbakuli oba eyatadde owakatambi gwe nnenya eyakutte kuba nange senga essaawa zino kibaluka basobola okukakwata awo webuuliza nti laavu yaddawa laavu omuntu manya omuntu gw'oyagala tomanya nti kyekyo kyalowooza bw'osanga omwana n'omukwana oba olowooza kumwagala ate ye aba alowooza kirala aba alowooza bizinensi tetutuusa bikolera mu nsiko era mujja bikolera mu nsiko ate nga essimu gyereka ku reception nabyeko wano mu gardens eyo nze ennaku zino nkwaza n'okwaza akasimu kaliwa nanne bwekituusa obikola kubanga kuba kati onenyaani kuba ffenna tubikola ffenna bitunyumira naye nalabye abantu we bataakaka abantu we bavuma abantu we bavoola abantu we bakola ki naye enjawulo oli eyabadde anyumirwa ye yadde tokekkereza olabira tonkekkereza ate onakekkereza ku sukaali ewaka tekamujje omwana kuteramu jiika emu nogamba piisi nagamba ageza oyo kira tumazaako omwezi omugamba owaayi omwezi kyoyogera okitegeera wanfunanga kirabo walonda ekyapa mu mannya go okadde kunywa omulimu yasoma mubi SB4 va ku kyai tuwulire abantu ebintu ndeka bannange ffena ebintu ebyo bitunyumira naye nze kyembasaba muleme kukomerera nnyo ekyenjawulo gweoba walema okukwata omuntu wo walema okukwata ani muleke bamukombe wagwirayo eddalu n'atadda kati oyo mwana ayinza okugiraka nga wekyabadde gwedda mutuufu n'obaamu akalabuko okukyuka okudda eno oyitirayo obuyiti omanyi nti sisimu y'ennaku ze tekyaliko nti ono guuni mulungi abaana balina embwatuka zaabwe naye omwana waliwo ki waliwo eyaŋŋamba nti nze mukyala wange nalebadde nkimuwa naye embeera si nnungi basebe ne banyabo tulina okuyiga abantu abatwagala mama bikwasa ennaku ebintu ebiri mu Uganda bikwasa ennaku waliwo kubanga omuntu omwagana naye nga kasitagiramu bw'ati ng'owulira empuuta ng'owulira
Anti wenoonye. Lwaki oguma owuira empuuta wenoonye? Abakazi badibye, abakazi baliko emidiba, abakazi basiraanye. Nga ne Ono kubayita omelette. Gano bagayita ani? Mune omwami wange yatera okugankolera gano. Tujja kujja kumanya tukolerenga. Omwami wange yatera okugankolera gano amadi. Madde nteesa bwina kutulikodinga yo nga tulikodingira bano. Abakazi mwine emidiba, abakazi mwine ebyeneena. Omusajja nowe mumaka naye nga ukimanyi tatudde. Ayina odda ku TV okulaja noga nti bannange obango njagala kansolingi oba njagala ki. Ngomanyi Mama Fina gyali ebulenga. Bajjenga mu kyoto beekomezi kwesteminga. Waliwo ne sawuna wano ku First Hotel. Ate mulimu sawuna nga abo gooteekamu naye asiraanya. Paka tujja kudda twogere ku bantu abagenze ennyo mu sawuna. Tulina sawuna ne tulina emido gye tutateekamu. Kati bano abasawuna ezimu bateekamu amaddoddo ate agakuba abantu ebisiraani. Okiraba ndowooza. So nakyo n'osanga omukazi nga yeekomedde yeegadde ati. Gunyooka gudde eno guti. Gunyooka gudde eno. Kalungi obuteegaala. Agendako mu sawuna ya First Hotel wano. Eyange tebeegaala. Abo muteeka muli lunaku balina okuba ne abo. By the steam, ogala ngo steam wala muri abo. Wane wange ekyogero kya bwereere. Ojja mu steam no. Bwe yayingira mu sawuna ekyogero kya bwereere. Ate tosobola kugiyingira muno sigala nga bw'oli. Bagata abakazi n'abasajja. Bonna. Era aba yagadde gikwatako n'akwatako. Omuliro essaawa zino gubeerayo. Mweguli gutandika ssaawa 2 ez'okumakya. Kati teri bantu bazze kwota. Naye zino enjota. Ssaawa 2 ez'okumakya baba bakumi. Ssaawa 4 tuba tutandise okuyingiza abantu mu sawuna ne mu steam. Kubanga ko ngambye ako nti bajja ne beekomeza. Weeyoteza omuddo ogunyuma, weeyoteza omuddo ogw'omukisa, weeyoteza omuddo ogwagalwa. Otuko mwana nga wera ka chocolate ke ka. Yes. Weeyoteza omuddo ng'oli ayinza okulaba ng'oli mulema otambula naye ng'obakaabya. Mwejjeeko agagasirani mwejjeeko agadibe nosanga omwana wa munno omulungi ennyo. Omuwala omulungi amazima ga Katonda kati ng'ono akaaba kati ennaku zino. Ne weebuuza Angela akaaba kuki? Ennaku yankwata nengamba bangendeyo mu bibiite. Naye asiri wala ali eyo amanyi Mama Fina waali akanudde maaso nga naali ebula atasobola akaaba. Obwenzi babuloga. Waliwo omukyala yambuuza. Nye Mama Fina aliwo eddagala ly'omusajja ku bwenzi. Teririyo. Gye riri. Nina mukwano gwange akola complete gye riri. Ero siryetaagako n'ennaku 5-6. Nina mukwano gwange musirikale. Yali alinoonya. Ajje. Alinoonya. Akubira essimu. Agamala kuba nakubazi w'omu. Ajje. Waliwo n'eri bagatta mwena ne mbanga balongo we. Waligwa wendigwa. Nga tolina akawunti yo sirina yange nga ffenna tugatta wamu. Teri kirumanga musajja kukola naye ne mutandika muli banaku. N'amala okufuna n'akwerabira. Kituufu kiruma. N'amala okufuna n'anoonya essente gwe zinyumiramu. Kati oba oyagala nkole nti ankwagala nkuzaddemu abaana sigenda kuta ebyobugagga tubikoze ffenna oyagala nkukolere kinkulekaawo ngende mu kyaki nsabe mugaye Katonda munentereeza omusajja. Oli ava eri ataabikolera abigendemu. Dogo. Okitegeera? Eriyo kati era olaba kati noono yabaddemu ekyo ekintu. Alina bye yapakasa nabo. Yabalekawo bali eri bakaaba. Kati onajja n'agwa mu bintu byatakoleredde. Osubidde oli ali eri nemekulo gakukozesa musajja obive. Akutame naawe oveewo. Naye kati mukwano waffe kigenda kuggweraba. Akatambira fulumye nga ali mu kulya. Talina mutaawaana era mwaba muvuma mwe basiru. Omukyalo w'ewaka. Mwaba muvuma mwe basiru. Omukyalo w'ewaka. Kipya ki kye yakoze? Nga ne Museveni akikola. Kipya ki? Enjawulo gwe yakikoze naye. Ye yabadde alina omupango gwe. Yenjawulo. Enjawulo ye mukazi gw'ayina ewaka omutooletoola atasobola kwerwanako. Waliwo emyaka gy'otuuka basebo ne bannyabo n'ogamba naye omuntu ono ekituufu kituufu. Ekituufu kituufu. Nkooyo obwenzi.
nkoyo obwenzi kwayo omusajja kitonde kye bayita ekisajja kyenda ku ssaawa 2 ez'okumakya ku 12 kitundu nga atwala abaana ku masomero bw'ayingira mu dduuka omukozi gwakozesa akulekawo neyebaka n'omukozi gwakozesa mu nju mwe tusula essaawa 6 asobola okukulekamu n'agenda ku mukozi n'amwebakako asobola okwebaka ku muganda wo asobola okwebaka ku mwana wo gw'ozadde nga wajja naye ku mugugu asobola okwebaka ku mulalu asobola okwebaka ku mikwano gyo ekitonde kye bayita omusajja ekimufuula omusajja kusajja laata omusajja abanga tawa musajja oyo kimenke nze ndi kimenke maama kimenke omusajja aba tasajjalatte nagani kati kyolina okukola olina mukuuma n'ogamba nti amagi gano ogalaba amagi gano nti twataddemu akatungulu twataddemu ennyaanya twataddemu royiko twataddemu buli kirungo buli kimu kyonna kye wandyetaaze kyewetaaga ku Nakatudde kyewetaaga ku Namutebi kyewetaaga ku Silivia kyewetaaga ku ani kiri mu nze omuntu ki zonna bino mbimazeemu naye bannange olya sikyaddamu kola interview nga ndya ne SB4 omusajja yonna aliwo kusajja laata tekimufula omusajja oba pasita ali ku kituuti n'ayogera ennyenje ne zigwa oba mwawule oba bishopu wala bishopu wano kyomulaba akulira Uganda yonna nga ayingidde mu bufumbo bw'abantu abutabangudde Ba Brands and Curtain Specialist tusinzira South Africa tetukome South Africa yuka ne mu Uganda tuzze ettabi lyaffe mweriri kati tuzze tubatuuseeko all types of blinds Roman blinds aluminium blinds vertical blinds wooden blinds double ruler blinds all types of curtain designs tuyina blinds eza hotels ez'amasomero ez'awaka wamu n'eza offices tuyina blinds roller or paper ate nga tukola ne artwork n'ebirala bingi watwetaaze tukubireko oba tuwhatsapingeko plus 2761888946 oba ku 0742465996 mu Uganda mwetuli kati. Omusajja ayogera n'ogamba nti bambi omwami oyo nze in fact nali mukkirizaamu nnyo n'ekino bwe kyajja yatunula eno ng'alaba ebirungo tebiriimu eri aba alina okunoonya aba alina okululunkana aba alina okunoga ku muyembe ogwo kati gwali kusaidia yono ndikusaidia 100% olw'ensonga bw'akulema okukwata omusajja bw'akulema okukwata bassebo ne bannyabo n'afuluma bw'ati nga bw'omwidde baga nti ono agenze kati agenze manyi gy'alaze naye mba nina okuba ne remote nti genda ate omale okomewo kitegeeza n'obwongo obugenda okujja akomba ebbakuli abatabulina kuba ebbakuli aba alina komba eno ey'emmere yange tewulabikira namu ate nze muleka n'abeera ebweru naye gwolooza kyangu mama Fina okuga nti omusajja wamuleka abeera ebweru naye njagala kale bw'aba agambe nti akukwanye ate sigoba okkirira bwoti emmotoka efuna accident muleme kwesisinkana tori kugabana sigabana nze sigigabana naye ewooma naye mune mwezi wooma nesawooma ate era nsobola ogiteekamu ebirungo n'ewooma ki ekiba kikuzunza kuba kati omuwala omulayi muwala mulungi bwe kimu akirina ekyandinyumye naye olw'okubanga yamuleka alinga kompawundi eno ye nalowooza nti obulungi bwe busobola okusinga byonna bassebo ne bannyabo bw'obeera n'omwana wo oba olina mwami wo oba olina mukyala wo obulungi gwe bwolaba bitoyo gyolaba abasajja si gye banoonya oba abakyala si gye banoonya osobola okulaba bba wa maama Fina maama Fina akasajja ako yakanoonyako kyo okitegeera naye nina kye nakalabamu nga kikyo kati nakalabamu ekyo kyenkuuma kusobola n'okutemera omuntu amusongamu ate nze nkola kiranzi tokwata ku musajja wange wange akutta nze okola ebirala byonna nzira nkwatira ku musajja avuma kola ki naye kati omusajja bw'atuuka okuvayo n'abeera mu lwatu ng'ali ekyo aba avudde mu ky'omusajja
omusajja omulogero muko akalogologo akatono era tasobola kutuuka ku level eyo yabaddewo aba amagamaga tebankwa okitegeera akikola atya naye gwe olese omusajja talina treatment wadde eyakayayaana wadde eyakantu akafaana katya gwe yakula nga tunaabe nakyogero gwe atalina mukisa wafuna lukisakisa n'omufuna musajja mugagga omufunye akukwanye ozanyidde mu mukisa olw'okubanga oli mulungi nti agenda kubeera naawe enkya bajja mukutwala kero ojja kulaba ng'oyo ayanjudde wagenda kuyita akaseera katono ayanjule ate ne gwanayanjula amale ayanjule lwaki nti buli amugendako talina treatment ye olabye bwensuza abantu wano ku fast hotel ensi ne zibaluma nga sitaddeko katimba tebakusobola kudda nkya badde nkya naye ate eriyo n'abalere abajja okujja era Desemba bakole ekintu kyekimu bagende nti Fina ku fast hotel waliwo ensiri kati ebintu eby'abantu abaagaana tubisomesa wano mwene mulowooza nti tusomesa ebintu gwe vidiyo olusi n'ogiyitako olusi n'obiwuya naye nga totegeddeemu kyamakulu kimala kubatuuka konzi waliwo abalwadde abankubira naga kale Fina mbadde nkufolowinga emyaka gyonna mbadde nkufolowinga ne SB4 naye nze nga simakinganga kyamaze kuntuukako kiringa omuntu webagamba nti eddogo gyeriri oga nti teri ddogo kimala kuyingira mu njuyo namanya nti gyekiri omuntu n'akyusa omusajja from nowhere omuntu n'akyusa mukazi from nowhere ne mwawukana abaali basuubira nti mujja kaddiwa emyaka gyonna n'epeto girina ne mwawukana noga ono omusajja asobola okwefuula bw'ati ono omusajja asobola okwefuula bw'ati muva ku buno obwana obuto buno bwe babukola buno bwana busekisi obwo bwekola sekisi waabwe bwekyana ekito bwekisiru obwo nabwo weebuli ennaku zino bunoonya tewali waaka waamu babusimba omu 15 nze mbeera omubala kyembukola era bagambye nti omwana yalaze waaka tewali waaka waamu kati era nze buwaaka waaka bwe nalabye obwo era nze nagamba omusajja wawe wabanga obwira nze ngankuta kubanga kyekinyumira kati oyo kyekimunyumira waliwo omuntu nga yetamiira ekyo nga ye gwe muzimu gwe olina gumujjako bujja olina gumujjako bujja eri omuntu yetamiira omwenge ng'olina omusajja mu maka nga ye omwenge gwafuuka omwenge era eddagala eryo nsiba ndiba waawo omusajja alemedde ku mwenge omusajja abeera mu mabaalo omusajja alina guruupu buli muntu aba n'omuze gwe yatamiira naye gwe ogumanya bumanya noga nti guno kanguloge buli kintu bakiroga naye mwe mwakifuna nti omuntu okutereeza amaka ge aba aloga aba taloga nze natamira kulinnya nnyonyi katwala SB4 nga gwakukwata okujjawo nga ntayiraze naga nti maama Fina saagala musajja yaddemu kuloba ku kisawo kya Ntebe ate nga kisoboka abankoze bubi ate nga kisoboka nze omanyi ku bufumbo sizanyirawo abankoze bubi kubanga omuva ennyonyi muvaamu ebirala tewali muvaamu ebirala tewali amato kirowoozaako tewali obufumbo twandiyagadde ffenna mu Uganda netali Uganda nammwe abali mu America n'abali London n'abali Canada abaliwa okubanga mu butuufu obufumbo bwe bubulamu essanyu buli kimu kiba kiwedde nga tuwumbawumba mu bufumbo nayo ndi okuteera munne essanyu ana ndina okuleeta essanyu mu bufumbo ffenna kubanga nze ŋŋamba omusajja akamukyanaga nakola nasasula bizi nakuwa buli kimu wamulaga essanyu n'abakazi naffe tokoze tukola anti mukola naye ezammwe zakikola omusajja ne bwomulaga essanyu n'oliwanika mu bbanga otyo tondaba nti ni mumpi naye ne bwakuleega n'akusiba eno n'oyiwa kirira yenna abasajja tebamanyi kye baagala nze mmanyi kyenjagala tebamanyi kye baagala naye ŋŋamba mukazi yalisinza okuleeta essanyu ate omusajja alina okusinga okuleeta essanyu mu maka kuba kati tebereza kati nga wagenze bwati ddali n'amala essaawa zengeeza nakumawo essaawa nga 4 ez'ekiro ovaawa obikola ebyo teri akwagala atasobola kwogerako bw'olaba ng'olina omukyala nga buli lwoddaga kulikayo bambi nodda ku 5 kulikayo mukwano nodda ku 6 kulikayo duka manya tokyalina muntu mu nnyumba alinayo banno ng'abo
omanyi nti eri abakazi nga abasajja batono balina alina kuba na 6 gye bali kati alina obudde obuyomba naawe ekiro oyinza okulaba omusajja ng'akomewo ssaawa muze kati nze ebyo bifayiro mbirina bingi nnyo bya omusajja n'akomawo kiro n'ayingira ssaawa 12 n'atayomba na mukazi n'atakola kino nga byakoze okuva ku makya bisinga yandikomeyo ssaawa 8 okitegeera naye omukazi bw'aba takugambyeko manya takwagala ensowera ekwagala yekugwa ku bbwa so kati ekyo ekyokuyomba kiri nnomo ossa abasajja babendi kiri nnomo ekyokugambako kiri nnomo ekyokunenya kiri nnomo ekyokwebuuza sente nga sikyaza gye ziraga tukoze kiri nnomo be bafumbo be balina okubeeramu aba alabye gye kiraga era sente omusajja omutuufu ateresa mukyala nange owange nzimuteresa nzijuka alina kuwa $200 wakukusa $200 namuwaako 10 namuwaako tewamuwa tumukubire esimu tumubuuze tewamuwa mukubire tewamuwa mpe esimu tewamuwa nzijjukira tewamuwa ani kanswaze tewamuwa tewamuwa namuwaako naye kamukubire tewamuwa era baga nti wamuwa mba nkikuddiza 10 basa tewamuwa nyamba wangamba nti okinziriza namuwa kalina kapya akyebase kyewamusuzizzaako mama amma good morning wamma nedda nze amubuuza wama ani nze mama Fina lwe nawa SB4 $2 mbu wama yakwako 10 teyagaana yakuwa tewamuwa dada mujukire wama ani yakuwa waba ngenda kimuwa kikuleetere onzisizo obukodde obukulu namujukira toyina namwana yerabira ani alina obuzibu nze ndi musamize nkebeera ndaba ani alina obuzibu yerabira nnyo sikulimba obukodde tolowooza nti buli egwe gy'oli tuli mu kifaananyi tulaga ndowooza enkola y'abasajja mugiraba tuli ku nkola y'abasajja mugiraba SB4 buli watuula ekigambo kimu aba ayogera ku mukyala we tumale program SB4 buli wabeera buli kigambo abawana mukyala we mama ku bukoddo kwatudde ani kwogenda okufuna akuwa ebbakuli nga mulekerawo mututame nammwe obukoddokoddo bwammwe mututame omwana wamu n'omutira future omwana wamu n'omutuuzizza omwana wamu n'akugondedde omwana wamu n'akuwadde kati ebyo benaffe twabikoowa namuwa kanzijukira kati bwakuloga ngoga nti alimbi namuwa tolina kyewamuwa namugweramu ettooke neguni n'engatto oli supposed kundiisa oli supposed kundabirira umalo samuwa namuwa yerabira mwana alina kizibu yerabira mama yerabira muwasigenda kutwala Dubai umalo omuvuddemu Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikaluubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala.
mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services Zimba Uganda. Yamuwa jeje mikono tutambula najo waliwo mukolo kugobera nona kanja kubeera naye ku side yo yonna mu bubine mu bulungi yamuwa banange abantu be Dubai mu booking eddagala lyammwe muyite ku simu zino wammanga esimu esinga eddajama mu bookingira kabe Dubai eri 0772 45 89 64 ne 0782951721 nzidda mu Luganda 0772 45 89 ne 0782 95 ze simu za mama Fina zo kazoka zomufunirako bw'obanga tofunye mama Fina n'oyogera ati sigamba omuntu nti njagala mpwire ku mami ku ddoboozi mbegayiridde eddoboozi mulimanyi ati si bano abamu America, London eyo Canada wa ati sigamba mami kankulabe ka video ontegedde nti yenze jjako then tusigale nga twogera abali mu Uganda temukubira ku WhatsApp call abali e Uganda wane Kampala mbakooyo kunkubiranga ku WhatsApp era abaana b'ebweru no bafunye ekizibu kinene eri abaana bali Dubai nga bakozesa simu ze Uganda nze sidda mu message ezo siddamu abantu bokka benziramu be bantu abali mu nsi ezo Japan weeyo ali mu Uganda kuba direct abali e Uganda ye kimukubya okujja okubira okumanya mama yabeerayo ddi mbeera lwa Sunday Bulenga Mtiana Road lwa Sunday okuva saa 12 ez'okumakya mpaka saawa wenkoyera n'ennyinyuka Bulenga wabeerayo mukyala Maria gommanyi mukyala Maria nzijanjabe naye kati emyaka tugenda kwezi oba 2 naye kitegeeza ayina experience nene eyagala okwenkana ya mama Fina nti nawe mba siriwo nga ntambudde simenyeka abalwadde bajja n'abakolako bano ab'omukisa kwagala mukisa kuweebwa kuganja okujjako bino nti bitambo majini ejo mitego ebyo bikibe bisaana mama Fina naye mba siriwe Bulenga gwe jangu mukyala Maria omunnyonnyole akoleku abantu be Kampala wano abantu be Uganda wano kobere Rwanda kobere Burundi kobere Tanzania kobere Busia linnya gwe jangu olwe Sandi abave wala bajja lwa mukaga ne bafuna basula ku Sandi ne bakeera ne bajja naye okuweereza nti kampeze mama Fina ndi kisaasi mama Fina munnange kuba bukubye essimu ogaye nti mukyala Maria wabanga agikutte agambe ekyetaagisa ojje ekyokubiri ab'ebweru bwolekako eddoboozi bwolaba nduddewo mulaba essimu eno eyinza okubaako message nga 10 bwolaba nduddewo nzijjukiza oŋŋambe mami wanneerabira waŋŋamba okunziramu ompeereza akaloboozi nkuddemu naye mbakuutira kuba nafunye ekizibu omusajja yampeereza faki n'essimu sizze nayo yampeereza jjo munaggana n'agamba namufera yagenze okuweereza nga bya Facebook mama Fina tali ku Facebook mama Fina tajjanjabira ku Facebook mama Fina oba omwagala mukubire ku ssimu ezo wammanga okiraba wammanga naye bw'onaagenda ku bafere bw'omala baweereza ssente nga bakuweeza ennamba entuufu abafere nga bakuweeza ennamba entuufu nga ojja kuba kweno tusobole okwogera ng'akubulookinga basebo bannyabo nze nsiba nti bagamba bw'oba teweekakasa mama Fina tonkubira tonnoonya ndeka ndaba bula bikola ki kubanga munaggana abafere ba Facebook bannaayo neebuuzizo omunaggana atamanyi Luganda yadiringa ata n'abantu abo naye ng'atalina n'amaloboozi gaabo aboogera oluzungu ze soogera luzungu siruyina olaba bamufeera ggana olaba
whoever you are talking to me, secretary or whatever you call yourself. Omuya simu. Yage mwa amuna what you are saying me I don't understand, so I don't care. If you want me to understand you. Even your Facebook. Hey bibi ne bya Facebook. Kati ba sebo ne banya. Facebook te ekintu ekiriko ekyamaanyi bakifereramu. Yeah. Kyoyina okumanya ti kampuni ezo z'MTN zina abafere, Airtel zina abafere, eriyo n'akwatekawo akawunti naga ya President Museveni, eriyo n'ababbira mu makyaki. Kati ebyo nabyo okwewala ebyo. Gamba nti Mama Fina nja kugendayo oba oli Bulaaya nga ddala ennambo zeekengedde kuba amanyi okukwata nga bwe twogera bwe tuti. Ne bayisaawo ebinamba. Ebinamba byabwe. Kati bw'otatunula ku nnamba ezo bbiri 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 n'olaba ng'ezo ennamba si ze ziriko abo babeera bafere. Ate mugoberera programu zetukola. Programu SB4 Media zonna eziriko mulimu akalango ka mami ng'alabula abafere. In fact tugenda kuddamu tulange n'akalala. Era nako kateekeko. Tubukoze. So muyiga kufulumya programu. Nagenda ne mu kooti n'endayira ne mbanyonnyola buli kimu kyonna. Kati go babbe babakubye kawumbi babutaano babumeka. Akasembayo abasajja mwingo kwa bakyala ssente. Wofunanga omusaala akakadde wako omukyala. Wako omukyala mtwala ata. Omusajja agaba anyuma. Nze wange muwa omusajja agaba anyuma. Omusajja agaba okimanyi nti abantu bagamba nti abakazi basumuluka nsulo. Teri mukazi atalina nsulo. Kasoomuwa. Naye abasajja abakolo. Tondaba wano nzokka kasani nkwagala mpa. Ne bw'olowooza n'ogenda kulumba Mama Fina omubbekeze. Nze. Tatawaana. Nze. Gye bali nabakubala naga. Nze temumbala. Kimukono gafulia. Ale nze akubala. Awa. Owe London. Yoba yali wa London yoba. Owe London. Yali wa UK. Omusajja akuwa. Ate siko weewolo owo mukyala. N'ozibirira oti. N'ozibirira oti. Agenda kunotingo utala ku dola tuwamuwako. Namuwa. N'okanula eriiso. Ne weezo twali nina obuso butono. Omusajja agaba erikanuka liva. Nakuwa buli awo nakuwa kakadde. Otokamusabye. Bamuvuma oyo. Bamuyimirirako omusajja akuwa. Abakazi mwechange utuke wakawe echange musajja kumwe wechange. Aje wallet. Akuwe. Hali abakodo. Hali abakodo. Atenga zilina. Beba singa obungi nawo mulaba makagali eyo katinze. Abadde benkola ko muyenga nalya kisaasiba. Ngali mu kikomera nga kino nga makama nene nnyo nga bakene nakasoni ba shopping ne bateeka buli kimu. Emotoka eswala abaana swimming weziri buli kimu nenga cash. Talina. Ngatasomuwa abasajja mu bawe ku sente bani abawani abakyala batuwe ku bakole batya omukyala ngoli eyo omusajja muweeko osonga omusajja kulebeka bulungi omusajja muwa muwe mulamu ebituli. Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwasa Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe. Tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku milioni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba. Ate ku ttaka lyo ku milioni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba. Ku milioni 2 giba myezi 6. Tulina kibanja program ku milioni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti n'okugirabirira omwaka mulamba. Eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri. Tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku Baku noti 7 noti 3 283 390 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3. Bookinga kati nga season tennakuyitako. Nedda Jesu kusiima. Jesu ng'okugula nyagura akasasi ku bintu ebyakabi nzugaba SB4 simu yiyo ekadi ye no mukazi ayiya abakadde nga 8 no gamba SB4 koyogero lesimu mami wange fati yangu ile simu ne wampe simu osoko kumpe simu mu bulamu esimu eyo nakati no nchajiri olima na ye yayatika naye fana yankola bubi na yangu nalina simu ngoyingira mazzi nga Samusanga ochalijukira zenza kafuluma ne kateza gwayo teziriyo
teziriyo kuba walaka kola mu jingo mu Dubai nga teziri mu zaggwanga boyinga swimming pool no tuka wanse nga ajja nga kamuntu weboza simu kyeyo era nakozesa abantu ensobi bangi nali ntaddemu n'amajini eyo ndowooza amma bane mujja mutuwagire ku fast hotel nakozesa abantu ensobi abangi mujja mutuwagirire ddala no munnange tulinayo fresh kid ku idi era bawusinkakazo zaalumye edda ebyesubo weebiri tubeera ne sawuna Monday up to Monday tulina ziruumu ennungi ezirimu ne wifi tulina kasoma ke ennungi tulina ebyokulya ebirungi tubeerawo nange olaba nkedde wano ndyewo ekyenkya so mujje Matugga okyamiraawo awaleka Kobiru era ekipano kyakubanga okiraba endagirira ennungi kukidda mu kiti kukidda mu kiti ekidda ekasangati olukivuga bwoti ojja kusanga ekipande kiriko fast hotel waliwo omuwala wano akola massage nga weesiba okumala emyaka omayiri abasajja banoonya ddagala lya mbwate bwenjira bwenti nti ntwalayo kamu nenkola bwenti mba ntambula nziruka ate nenzira emabega omwana ali wano akusumula massage n'okwokolima ntandika kuwununa buwunuma alume ennaku zino ogana massage SB4 n'oba otwala emitwalo 3 sikukiriza mwala wano okukola massage gwe sowa kukkiriza mutabani wa batamukotogedde bukotogezi kale kankotogere mujje mutuwagire yono yagakola mukera kumachango mbiri gunuma alume mgongo Matugga okwata bwayise n'okwata bombolodi wamma noyise kawanda boyise kawanda n'otuukawa tugenda kuleetawo naye Asani Nduga agenda kubeera wano nga 12 ogw'omunaana oba tudde ku nnono concert fe abagitaddemu ssente eyo concert tusooka kalenda enkeera tusooka ku kalenda ndowooza adde emukono bw'ava emukono adde wano naye abantu basuuze concert eyo okumanya omusambwa gwe okumanya lubaale we okumanya ennono yo okumanya kati maama Fina nze tekikyankwasa nsonyi mpwira nkyenyumiririzaamu nti mmanyi obuwangwa bwange mmanyi lubaale wange mmanyi buli kimu sirina kyenkisa mu ekyo kibi nnyo omuntu okwefuula nti yesi wa buwangwa na nnono empewo ne zikubonyaabonya ne zikuttako abaana ne zikusiraanya olw'okubanga oyagala kudisipulolage nti oli Ssaabakristu yes nange ndi Nnaabakristu naye mmanyi ennono bwefaanana mu luyimba luno bwe wakayimba akapaati akanyumira ne wa maama Fina yes akayimba umalusinga nono kanjagaza nakalina ku flash naye nga nkakuba mulumu wenakateekamu natandika okunyenya omutwe omuntu omunene nanyenya gundi ayimba oyo ani Asani Nduga ayimba lubaale yabula emyaka 5 n'alinnya omusajja yateeka show lumu awantu waliwo nalawala ku TikTok yateeka show awantu kati omu najja nateekawo omuyimbi omulala omunene ku lunaku lwe lumu bakuba drive Asani Nduga najja ku drive n'agamba abantu bannange nze Asani Nduga abagala mujja mu mpala batagala temujja alikoka video karanga ajjuza abantu bati nga buli muyimbi omulala kimusaze nenkakasa nti abantu ku nnono abantu basamira ate abantu balina ebyobuwangwa byabwe abantu olaba ebikomere by'abantu balina wanju amasabo gaabwe tujja bategeeza olunaku olulala tujja mukwata live tujja kujja ku tebo tujja tebo ya mitwalo 2 sokola kusooka okugenda mu kalenda mamiggwe muki ku kalenda hotel lwe lugenda okubanga lusoose mu bulamu singira nko kalenda lwe lugenda okubanga lwe lusoose mu bulamu okugenda ku kalenda tujja bategeeza ddeekyo olunaku olwo njagala tukeereyo zigenda kola sanga 8 nga twatuuse dda kubanga kyemmanyi oluguudo lunaava emakindi okukkirira kalendaddusiba n'oluva eri bajja ddusiba mujje mukawagire kataata mujje mukawagire kabonyebonyera ennaku atobye kabonyebonyera era kajja kujja nga negundi tennaba kugira negwe tennaba kugira agenda kujja kunaaba kyogero so byebyo byaffe nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya ngendako mu massage emikono ginnuma nange Namutebi Silvia muzukulu wa Bemmamba bitera ku mwala wa massage ani wamma bye bye mweraba SB4 mpangaliza mu Kampala
Omar kwajo chimu. Omar toke maoma. Simanya wachina. Ngenda muyambanzi muvungisize. Ngolwacho mu. Muvame mtwalo nga mukaga. Muvame mtwalo nga mukaga. Mama bampadde ekirumi kyo kyebakugambye naye ngenda kuzikuvungisiza nkuwa ate basala ne banka charge muvame emitwalo 5 so nze nkirina ekikumi ekyo yaffe Tuggussa Enssonga